Chosen, social media wise, how are you doing with your pages? Page yange webale kuchimbuzaako. Page yange someone yagihackinga n'agitwala era agikozesa mu linnya lyange. Sijinako access, sijja kulimba nti namanyi kuba abantu bange bonna bembera nabo mbesiga okujjako nga waliwo avuddeyo n'agamba yeye kuba abantu beesiba ku bintu olw'embeera gye tulimu oli ayinza ovaayo n'ayogera bingi kubuze naye nze amazima gali nti simumanyi ate era simubala mu bantu bange era omuntu wange yenna owange bw'avaayo n'agamba nti akimanyiiko aba alimbye aba ayagala mawulire nze nga Becky omuntu yakikoze of which sinze ensoose nabyeko bangi babikoze ate abasingako obukulu yakikoze ne Instagram nani wagitwala yes kati ne YouTube anyway YouTube nawe wagituta byonna wewe nako suspecting nga musonga zo sijja kulima nti nina sirina ge mazima kuba bibadde bitambula bulungi mikono emituufu naye ffenna byatucyankalanyeko ffenna byatukubye wala bannaye era mwekyo ne tugulawo Facebook empya YouTube empya ne Instagram biri mu manya ga Chosen Becky diri mu small letters music kiri mu capital letters ekyenjawo temwataddeho ku kiri ekikadde abantu bangi nnyo bwe baba babbako pages zaabwe tusuubira ebifaananyi ebitali bya mulembe tusuubira posts ezitali za mulembe Chosen, how safe are you? Tetuusitoye nga waliyo obufaananyi obutandise ozunganga bwamu nze ndi safe nnyo era nkyesigere wabayo ebifaananyi mbanneekubya nabo either edda nga tukyali mu ssomero ba obbies ebifaananyi biri oba mikwano gyange however basobola okubiteekako ebigambo ebibi okumbijjisa naye nga tewali kikyamu era abafaani bange temulimbibwa yenna ajja n'alaga nti nze Becky oba nvudde wala oba biki oba nali mwagala babalimba. Becky, still on the other side of the story, what do we mean to you in a massive cyberbullying from a celebrity? What do you mean? What do you get? I'm telling you, Chosen Becky on what? Nakaway, a baby and a woji, mulete, ewaka, one with them was a jabby to surprise what a diagram against each other. So, what I'm going to move a woji. I know woji. Nebyenda byobwa Nakawere mukenne akola nnyo mama gwe tusinga n'okuwuuta ffe akulongoosa munda n'akuleeta tolanga ngezze nyiridde nedda si nnyama mukenne si mwami mukenne ebintu bya bullying ebyo by'amazima si bituufu binnyo fena tukiyitamu lwakuba nti bambi waliwo bekikosa ennyo fena tukiyitamu naye abamu kibakosa nnyo nange kennyini waliwo abansibako ebigambo oli najja n'agamba nkumanyi twaba fenna oluusi wekubyako akafaananyi nga yali mukwano gwo mu kyalo yali mukwano gwo fo ayoba nga mwekubyayo obufaananyi ng'akuyita so kati wano mu kutuuka okuvaayo najja n'agamba nkumanyi nnyo era biki bannange biruma bitukosa kubanga ffe tuli omuntu omu akwogerera yeegatta n'abantu 4 gwe ng'oli omu teri asobola kuwuliriza abantu bonna abali ebweru basigala bagamba gundi mubi naye nga bambi tobimanyiiko so mbadde nsaba bekikwatako ababikola eno ensi twagisangawo tugirekawo wabula wolumizaamu munno gw'osubira gy'olaba ogenda yisibwa otya so mbadde nsaba ababikola balekerawo okutulumya tetwogera nnyo tetulina mimwa mingi twogera katono naye musobola okwogera ennyo badde nsaba mutusaasire tetulina maanyi galwana ne tukuba tetuvuma bwe batunyiiza tukaaba bukaaba